Alaba ekiri ku mukolo gwa Phoebe olunaku lwa leero twasuze mu kasiki byonna ngenda bambi kulaga mu maaso awo ssanyu jjereere vibe eri waggulu bannange buli kimu kitambula bulungi Justin gwena wena atanaba kusubscribinga simanyi kyoliko kuba nabalaalika dda nti bannange omukolo gwa leero olunaku lwa leero byonna ebyabadde mu kasiki mbibaleetedde na byonna ebigenda mu maaso ate nga ngenda kuba update ngate nyongera okubeera nga nkutegeeza nti Fiki Gaza bamutadde bw'atyo n'asalawo agende ku nnyumba ya Allah Makka n'akola umura kusobola okwebaza Katonda byayiseemu mukomera biki n'ebirala bingi nnyo ng'ate ne Wyke Benda yavuddeyo n'alabula abayimbi nti bannange mwesonyiwe Saudi Arabia oluvannyuma lw'okuba nti buli abagendayo bafunirayo ebizibu abamu babakwata abamu nga byonna bw'ogenda okubeera nga obiraba ate nga n'ekirala family y'omugenzi Muhammad Kigundo yali bba wa maama Fiina bavuddeyo abaana bakoze olutalo ku maama Fiina byonna ngenda kubeera nga live bagikoze ekiro kiramba byonna ngenda kubeera nga mbikuteerayo ku channel bagiyita Lugambo Nation exclusive ngenda kuteerawo link awo wansi ogende weerabireko kuba biwanvu nnyo bijja kuba biwanvu nnyo okubiteeka kweno video ate ngenda mbiteeka kweri channel bambi genda obeere nga obirabireeyo kubanga kino kikabuka baagala ssente za mama Fiina ze yakumpanya mu kitaabwe abaana tebakyasoma bannamwandu bakaaba bu mama Fiina ali yayamba bantu balala kyokka nga mukuzika yagamba sigenda kukkiriza mwana wa Muhammad Kigundo yenna okubonaabona nga wendi bali basaba buyambi baagala bwenkanya bwabwe n'ebintu mama Fiina bye yawamba ku kitaabwe be yakumpanya n'ateeka mu mannya ge n'agajja mu ga Muhammad Kigundo bingi ogenda kubeera nga obyerabirako nenga wasuze otyasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media Kwoli subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyinga notification bell obenga notified renteka video empya nyongera okujjukiza ntukuzuula omwagalwawo mukwano kimanyi okubeera mulavu ngo kimanyi nti omuntu gwe naye mulavu akwagala togirimu wekka nga teyeebuzaabuza mutu wetu mukuzuulire otegeere ekituufu namba yaffe eri ku screen inbox tukuzuulire omwagalwawo otegeere amazima oye nakubuzaabuza olowooza oli omu muli kumbe yakugattika dda enamba yaffe eri ku screen tu inboxing etwogerezeganye tukuzuulire omwagalwawo tukola airport pickup emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogirabawo services zaffe nnungi tukyusa ne ssente teweraliikira okudda ne ssente zongolooza bajja kubba ku airport mikwano ffe tukukyuza ssente ne zisigala nga bwe ziri nga tezitemeddwako tukola surprise and delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa twekwate twesige tojja kubeera ate nga wejjusa katutandike ne Wyke Benda nga kwotadde ne Fiki Gaza nga bwe yabadde ku umura ate tubeere nga tweyongerayo ku mugole waffe olunaku olwaleero Phoebe Misinzora to be weerabireko bukyanga nva Saudi Arabia sivanga mu kigambo kyogera ku show zange ze nalina Saudi Arabia naye njagala eno message etuuka eri muli muyimbi bwe baba badde bakubuukinze bwe baba bakusuubira okubuukinga bakubira ku masimu bisazeemu abantu abategeka she Saudi Arabia bannayuganda be basinga obubi bo bennyini tebeeyagaliza abo boolaba baliyo batono kyokka tebeeyagaliza mu kyofa okukwatagana ne bategekanga shows wamu buli omu n'afuna akasente n'okyubanga okyusa bukyusa muyimbi baba beerwanyisa misana na kiro nkakasa olwaleero nti ne Fiki Gaza ekyamutuuseeko munne promoter omulala kulwanisa ono yategese Fiki waliwo ebyantuukako byali byebimu ntalo zaabo bafala these people have small minds era njagala ndabula omuyimbi toyingira lwakasente ako toyingira ntalo z'Abawarabu w'Abawarabu bakusiba it's a very complicated country so I advise you please cancel give them their money until these people grow a brain kuba basiru zisinda balabako natuuka wali eri ku show zaabwe nentunulira omwana nga balwanisa abaana abali bantegese nga sibikiriza na bikiriza nti bano bannayuganda bye babyekola mufulumya ensi mugenze mu nsi endala nimbanga temweyagaliza ensi endala bwe zifuluma abantu abale bafuluma ensi gye babazaala bamanye ennaku yaabwe beekwatirawo ne bekwatanga kitole ne baga twesitule these people take each other down. Can you imagine calling police
on a musician, bayise police on a Ugandan musician kubanga afa kulemesa munne. Kati omuyimbi ali mu komera olamageza amatono gabano n'obutima obwo obutono obwo obujjuddeko. I don't know what these people are about. But for me, my message here is a short one. Musicians, cancel all your shows. My fans in Saudi Arabia, muna nsonyiwa nenze yunaga na laira siddamu kuyimbayo. Saagala ddala bintu bya mutima mibi. Abantu abatasobola kulaba nti ensi yaffe etukyunya ekimala twandibadde tukwatagana gye tuba tutambudde twezimbe. You have an opportunity to make some money through musicians, and you're busy fighting each other. And you're fighting like kids. Mulina tima mwagala kwetta. Horrible people. So, abayimbi bannange, cancel your shows. Bw'oba oli mugezi, cancel it. Paka nga bano abantu bakuze. They are the dumbest. Munansonyi okwesa olulimi olubi niba n'abantu basiru. I cannot say it any other way. I'm very sorry, but this message needed to put. Saayogera bukyanga nvaayo, saanyega. But I was so disappointed in Ugandans. I was so disappointed. Asono olw'ensonga eyo omusajja munyiivu, abayimbi banyiivu era byatuwako ne ku Tomdi bye bibadde bitawaanya ne Binganta e Dubai, so kwegamba buli omu complaininga ku promoters. Bw'atyo n'asalawo abeere ng'abuusa abayimbi banne obutaddamu kugwamu ako katego. Nga tweyongeddewo ku mugole ow'olunaku olwaleero ekyabadde mu kasiki, njagala obeere nga weerabirako bannange paka na kati wetuli ate munange otegeeze atanaba ku subscribing anti mukwano ogenda kusubwa. Komezaawo nakakateni kaluli. Naye anyway, nina bye mbagamba badiya. You guys, ababeera abagole bujja kino kiri muyitamu. Like, I'm nervous. I don't want food. Can't imagine. Nendiddeko half of it. Like, I'm excited. I don't want to know. The only thing I want to know is my husband. Is he on the way? You guys, I'm waiting for my husband. You don't. No, don't. No. Abasigada sibalinze. Badia. CEO. Kolera ekintu kimu. Leero omwami wange. Ebintu oba mubireeta mwabamanyi. Naye ngaze. Ndina basetegera ndabanga ataliwo munsi wano ndabanga yagenda ndabango baki ibana yato omwana go bagubadde ki sanyu kakati yamba ni mise biki bana mwe kuno ko bayitira bajja bambuza kimo okulindirira ndi badde mbagamba tindi wano mama you guys you don't know. Yebyo bobanyumiza boba biwulira bonyumiza boba biwulira agala biwulira ebyo obufumbo kabaleke unanyigira tena mujamu natene nuko yate kakati awo nno nga mukazi wattu atidde alinze kimu kulaba mwami we omwami Nzora Juma agenda okwanjula mu maka g'abazadde baffe olunaku olwaleero. Banange nze ndi okuba updates eza buli kika kasavu kanyama buli ekigenda mu maaso wendi era njagala obeere nga weerabira nno nkyasoose okubalaga biki ebyabadde mu kiro ebyabadde mu kasiki. Omugole ogamba otya omugole bwe busimu obunkubirwa kati naye wembalagako omugole gyali olemwa anti ogw'okulya gutuuba baana mmwe azono nokudono njagala ebigambo bino wammanga mugole nteka kweno yonyini mugole olidde kamere esimere tamanya ki mugole simanyi nakumanya temunyiiga naye okunyirira kunyirira Damaskini clinic kye yankola sindaba nakujjako nno bigundi bya wiigi naye nga Damaskini clinic sikutenda naye omugole gyendi
omwo gubadde kyogumyuka nja gusiga lipstick tegujja kunemesa mukolo. Asimanyi oba buli yali abaddeko omugole naawe obeera nervous, naawe obeera ogwesunze, olinze kaseera kali koofulumayo olabe oba okube ku mwami wo eriiso. Wano nno wetulaga ng'ab'ekyalo bawaga bitya, vibe eri waggulu, beesunze omukolo. Si baana, si bakulu, si bavubuka bannange. That moment nga gwe buli omu gwalindiridde okutunulako ku lunaku olwo, nga gwakuŋŋaanyizza abantu enkumu n'enkumu buli omu okuva gy'avudde, nga gwafuuse ensonga olunaku olwo lwennyini. Ne Phoebe kyekyo kyennyini olunaku olwaliro yafuuse ensonga. Weerabireko. Siki? Mugambye emmere n'emukyalya naye akasiki. Oze kutiguka nnaalu. Naye gusitudde naawe laba malibu. Naawe munande maama naawe kukulese naawe. Benange guno omuziki nga gusombodde bantu guno omukolo. Omukolo nga gusombodde abampi n'abawanvu. Bannange bwennamuze ate kifaananyi oyagala kiraba. Byebyo nno bannange wano wetulaga nga Dr. Halima nfanfe wa Phoebe nga ku mukolo vibe eri waggulu, emperekeze ba makeup artist bonna nga bali nga batuuse, byonna beera nga weerabirako. Bino nno nkuwa ebikyaliwo essaawa za kaakati, naye ngenda kubeera nga nkulaga omukolo okuva gye kutandikidde nga yenna basuubiza paka kuggwa. Wekumira wano ku All Channel Media, mukwano tojja kuba ate nga wejjusa mukolo ogenda kuba ogulabanga ali ku siini wennyini. Tuli mukuba tujja wiriri bugerere nazigo nateta egenda kuteta olwaleero banange tuli mukuba sawa za kumacha ba makeup artist mpise nabo Genesis mpise nayo wagomesi apo faces mpise nange ndulu ya Dr. Halima eviira ddala ku mutima. Kanyo best event kizibu nnyo okusanga ba best abakwagaliza okufuna ekirungi. Abamu bosanga nga baweeredde bannaabwe ebyawongo mu birabo, babaweeredde amalogo mu birabo, nga ku mukolo ye agenze kusunga kulaba ani kyayambadde kye kyagenze mu maaso akomewo anyumye. Nenga owulira ddala endulu ya Dr. Halima ng'eviira ddala ku mutima. Gessanyu liviira ddala ku mutima kamukongere. Ku mukolo gwa Fio be bannange emperekeze ba maizi abanyirira abalina ensusu bannange. Abaana bannange bonna beeru fe ba maizi fena tuli beeru. Naye maama nze ensonyi nandibadde nkuba wali dansi mu Gomesi naye ensonyi naye nga bannange abaana banyirira fe tuli eno. Buli kimu kyolaba tuli mu mudu za mikolo oba mbalageko ko kaddiko katini naye ate saagala kusabuukulula saagala. Tugenda kutandikirawo mu paati eddako naye nga nyongera okujjukiza kutuzuula omwagala otina airport pickup services zaffe ennungi. Tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa. Munnange twesige, kwatagana naffe, kolagana naffe, tambula naffe, tuli beesigwa tojja kubeera nga ate wejjusa. Nyongera okubaza buli atwesize n'atukiririzaamu n'atusapootinga mikwano. Ndi musimu nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. All Channel Media kwokyali subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya, era nyongera okubabuza bwe lalabye video yange to the end n'obulanga tobuskipinze mukwano. Ndi musimu nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Katusinkane ku video eddako. Ate nga teweerabira okugenda okulaba olutalo lwa Mama Fiina ne family y'omugenzi Haji Kigundu Muhammad lwe basitudde saa zino baagala bintu byabwe, twagala byaffe, twagala bintu bya mugenzi.